Waaw, nkwaniriza nnyo ku program ebigambo tebitta. Webale nnyo okutegattako olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi twogera mu 19 mwezi gwa Juni. Sebaaseka we tuli awo tugutambuza. Tugulengera tutandise okulengera enkomerero yaago, naye kyenkukuutira kigambo kimu kyokka nti yongera okwerinda COVID-19 aleme okutaataaganya enteekateeka zo. We twogera olunaku olwaleero tuzzeeyo mu muggalo omunywevu ogwokubiri. Ebigambo mwabiwulidde abasobodde okuwulira omukulembeze w'eggwanga ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga nnyonnyola omuggalo guno bwe gunaatambula okusobola okutangira COVID-19 obutasaasaana kusukka bwe kiri kaakati. Omwezi gumu oguyise abantu abasoba mu 1,013 abasobamu bakwatiddwa akawuka kano. Ekitegeeza nti enkwata sipiidi y'okukwata gye kaliko ya waggulu ddala, infection rate erinnye eyongedde okulinnya. Kaakati ate abatufuddeko bakutte mu 500 n'okusoba. Olunaku olwa Sunday eri yatandika wiiki eno olwo twasooka okufiirwa abantu abangi abali ku rekodi abamanyiddwa baali 25. Ku Monday ne tufiirwa abantu 45. Waliwo twafiiriddwa abantu abalala 42. Kwegamba olaba omuwendo ogwo nagwo ogugenda gulinnya. Kale kitegeeza nti mu buli ngeri tuteekwa okwegendereza ennyo. Ebiragiro bino eby'omuggalo omunywevu ogwokubiri bindinza kututuusa awo ojjukire omulundi guli ogwasooka okutaataagana kwali kungi. Mu nsaasirizi n'ensonga ezisooka kansooka nzijjako ku masi katono. Okutaataagana kwali kungi. Abantu jjukira emmere tewali, bya renti, ebintu byali bingi nnyo nnyo awo. Gavumenti ng'egezaako okutetenkanya okulaba nga abantu babeera mu lockdown naye nga tewali muyala mu mbeera bwetyo. Ku luno kiyinza kubeera kitya. Nawulidde President Museveni alagira Prime Minister ne bakola nabo bakole okwekenneenya assessment balabe abantu beetaaga ki n'ebirala bwe bityo. Business zo watali kuyita bbali zo zigenda kukosebwa kubanga bagamba nti entambula tewali. Ne bwe bali tailor shop ng'osula kanyanya ng'ogiyina mu Kampala onooba otuuka otya. Ate nga ne kafyu wuyo yazzeeyo ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 11:30. Byebyo nno ebimu ku biriwo obambi baweekokko mu bujjuvu eriyo ndowooza abatabiwulidde byonna. Emmotoka ez'olukale ez'obwannannyini ezo zo teri kutambula, teri kutambuza basaabaze okuggyako ezitambuza ebyamaguzi nga bwe kyali luli mulundi ogwasooka. Ekisaawe ky'entebe kijja kusigala nga kiggule, abalambuzi bajja kuyingira kasita babeera nga bageme, era banaatuuka mu ggwanga bajja kukkirizibwa okutambulira mmotoka ezimanyiddwa eziwandiisiddwa ezitambuza abalambuzi. Obutale bujja kusigala nga buggule nga bwe kyali ku mulundi ogwasooka. Ababukoleramu mujja kuba musulayo. Tulinze okulaba bwe munaasobola okutuukiriza ekiragiro kino ekyokusulayo. Kiyambako obutajja bulwadde wano kubuuza mu bantu bo awaka. Boda teri kutikka basaabaze okuggyako omusaabaze omulwadde ate ng'olina ebbaluwa. Ate era boda zikoma ssaawa 11. Ako kagenderere kakulu. Waliwo bayise b'essensyo bajja kugenda mu maaso nga batambuza emirimu ng'obwedda. Ebitongole by'ebyokwerinda, abasawo, ab'abantu n'ab'ebisolo, aba service providers omuli ab'amawulire, ab'amazzi, masannyalaze n'ebirala bwe bityo. Agriculture, tourism, transport. Amaduuka aga retail oba kolejja gajja kusigala nga maggulu okutuuka ku ssaawa emu. Kafyu mukubuulidde. Ebbaala, betting center, casino, beach, gym bikyaliko. Casino zaali zigguddwawo ne beach zaali zigguddwawo ne gym, naye kati ebyo omuggalo weeguli. Okuziika bazzeemu okukkaatiriza abantu 20. Restaurant, hotel ebyo bikyali biggule.
enkuŋŋaana z'ebyobufuzi n'endala ezo tezikyaliwo okumala ennaku bino byonna 42. Factory construction sites zijja kusigala nga nzigule naye nga bakubiriza nnyo abazikolamu okusulawo awo. Ebifo ebyokusomeramu ebyo byo babiggalawo luli ennaku 42. Ebyokusinzizaamu babiggalawo ennaku 42. Shopping malls, shopping centers Kikuubo bagaddewo ennaku 42. Waliwo abantu bendabye mu Kikuubo awo ndowooza babadde bazze okulaba nga emmaali yaabwe bagitereka ebe bulungi kuba babadde tebasuubira nti oba oli awo ekiragiro kino kinaayisibwa. Mandatory wearing of masks in public, teka kutanda n'ofuluma ewaka nga toyina masiki owulidde. Social distance mita 2 tozeerabira. Byebyo ebimu ku bikulu byennyinza okukulondoberamu. So enteekateeka eno yakufuba kulaba nga covid tayongera kusaasaana. Tugenda kuba tubikuba mu tooki. Wiiki eno tuzze tukulaga embeera bw'etambula mu malwaliro agatali gamu. Oxygen emulaga eyo batawaanye nnyo n'amalwaliro amalala ga gavumenti ate ag'obwannannyini ne gakisussa busussa. Abantu bali mu malwaliro omwo balwadde naye bwe bakulaga ku bbiiru ssente ze bagenda okusasula ezimu nze nga nze nazirabyeko naye bw'oba toyina ssente omanye bukuze bukedde bugukeeredde. So nawulidde minisita w'ebyobulamu ng'alabula amalwaliro gano naye kiki ekirala ekisingako awo kye bayinza okukola kubanga embeera eno ey'oku mu luzungu exploitation okunyuunyunta abantu n'obamalamu yeeyolese nnyo okuva luli lwe baalangirira ebiragiro biri ebyasooka ndowooza kati wiiki emu eyise kumpi 2 ababaasi nga basaba emitwalo 8 mitwalo 10 mitwalo meka olugendo olubadde olw'emitwalo 3 nendaba brigade yakati Nakalema n'atuuka n'okugenda ku zi taxi park ku bus park okugamba abaddukanya omulimu ogwo nti abaali temuseera bantu tuba tukyali ku ekyamalwaliro ne gakwata wansi ne waggulu. Bantu bali mu biiru za ekitono miliyoni 3.2 olw'okuba wabaddeko ku oxygen awo n'ebirala. Nendaba ab'emulago babadde batubuulira okwosa jjo nti bagenda kwongerawo ekifo ekikola oxygen lita 7 wakiri buli ddakiika. Mu kiseera kino babadde bakola lita nga 10,000 buli ddakiika naye ng'abalwadde kati abeetaaga oxygen bangi ddala. Wetujja okutambulira awo ekirala ekibaddewo mu wiiki eno Parliament yakomekereza okukakasa abo abalondeddwa ku bifo by'obwa minisita. Nawuliddeyo omwe yagaaniddwa n'abalala 2 abataasobodde kujja olw'okuba balwadde. Weewo akakiiko kabakakasizza. Ekirala ekiriyo mu Parliament eyo ndowooza babaka kutandika kwetereeza bwe banaakolagana. Akabondo ka Buganda mukamanyi nnyo Buganda Caucus eyo etera okubeeramu ensonga ezikola amawulire. Nendaba abavuddeyo wiiki eno okubanga balaga obwetaavu bwabwe okukulembera caucus eyo. Ensonga eyo nayo tujja gitunuulira. Kanzije katono nnyo nkubuulira abaliwo mu studio. Weewaawo tukomyewo ku mpewo programu ebigambo tebitta. Nze Frank Olusimbi we tuli mu studio ne David Kalwanga. Sebo nsanyusa nnyo okulaba omubaka owa Busujju County. Nange bwentyo. We tuli n'omuteesa waffe owa buli lwa mukaaga wano abeera naffe omubaka owa Kampala Central Muhammad Nsereko. Mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama Katonda w'ekisa ekingi ne mbeebaza mwenna gye mwetuusizzaako. Nsooka okusaasira abantu mwenna abafiiriddwako abaagalwa bammwe n'abalina obukosefu eyo yonna gye muli. Ne neebaza abasawo bonna omulimu gwe mukola yonna gye muli okugezaako okutaasa obulamu bw'abantu. Ne neebaza n'abantu bonna abataddeyo amaanyi okubeera nga badduukirira abo abafiiriddwa n'okubabeererawo. Nsaba Allah w'ekisa ekingi abaweemu ekisingamu obulungi. Weewaawo. Sebo mukulu Godfrey Kiwanda Suubi nsanyusa nnyo okulaba tubadde tubulanganye wiikisi ziweze. Kati Kiwanda Suubi ye mumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu ekya Buganda. Mbalamusizza abatulaba olwayo ku bigambo tebitta. Nange nebaza Katonda ate abakyabakuumye nga mukyasobola okutulaba nga naffe tukyasobola okuwuliziganya nammwe.
sirema kusaasira mwenna abafiiriddwa n'abalwazizza abali mu malwaliro nammwe abali awaka abali mu kwejjanjaba manyi bangi kati amalwaliro gazze waka mangi muli waka muli mu kwejjanjaba oluusi olw'obuzibu omubuulidde mwami Walusimbi bwayogeddeko awo nti amalwaliro gatwefuulidde sabamu kumwe ne mugaa nti katwejjanjabira awaka emiwendo jjo waliwo omwantu omu gwe twagenzeeko mu bisale nga bamubanja milioni 72 72 million shillings Nairobi walayisi so awulyayo mwami Nsolo kasobola Nairobi waliwo omuntu omu yafudde gwe manyi unfortunately bamuzise no for sure price eri high Nairobi gye yagenze okumujjanjabira amazeeyo ndowooza ennaku zibadde nga 7 it was cheaper there okusinga abantu be bajjanjabidde mu malwaliro gawa aga private ng'obaliddeko n'ennyonyi ne tiketi so twetaaga okukola kyonna nekisinga obukulu basebo ne banyabo mbasaba embeera gye tulimu yaweerende twetaaga okwekuuma kyekisinga obukulu Katonda abasobodde okutaasa mu mbeera eno tukusaba embeera ya masiki eno nzibu nnyo nze bulinjano nga tolya kwogerera mu masiki mpulira obuzibu n'olwokuba tulina okulwala ekyokulabako gye muli tulina okukikola embeera ya social distance nabadde jjo muliraanwa wange yafa waka ekikunywa eyo yafa nga ndi waka ne baleeta omulambo ku kijja ekituliraanye omanyi abantu b'okukyawo ne bajja naye okuva mu kuziika okwo kwokka twakaziika abantu 5 just out of that marriage that burial eyaliwo yava Kampala najja ne bamuziika naye abantu abava Kampala nabana twakaziika 5 kuva lwe twamala naye nga bonna effect yava ku kuziika okwo kumu kwali ku kyalo so ekigambo ky'okukuŋŋaana mu kyegendereze nnyo waliwo awala era saide wa Namutambe era twafiirwa naye since then twafiirwa omuntu naye tugenze okwejjukiza nga abantu 12 okuva twaziika oli eyasooka tugenze tubaziika so ekigambo ky'okukuŋŋaana nga tuziika yes twagala nnyo okuwerekera bannaffe naye embeera gye tulimu yaweerende okay ensonga ya COVID-19 okusinga yeetisse amawulire we tugenda okutambulira awo abakulu bano ensonga bazibeeramu nnyo bazigoberera naawe obadde olaba amawulire ebintu bino obadde obiraba bbula lya oxygeni ebitanda bye tulina mu Uganda mu malwaliro ng'ogagassegase ebiyitibwa ebitanda kwoteeka omulwadde biringa 10,000 oba n'okusobamukko katono ku ebyo ebitanda bye bayita ebya ICU ekitanda kya ICU kibaako ebyo ekikugu bingi biri ebitanda nga 418 418 bw'ogatta ebiri mu ga gavumenti ne malwaliro ag'obwannannyini kaakati kye bagezaako okukendeeza nti abantu abalwala bwe bakendeerera ddala kubanga bwe basukka kati ekizibu kiba kize tujja kuba overwhelmed omukulu Kiwanda Suubi ebiragiro bino ebyayisiddwa looza biyinza kututuusaawa oba tutandikiraawo doli I don't know oyina assessment eyiyo buli omu ayina eyiye ebyaluli byakendeezaako byatutuusaawa era ki ekiyinza okubeera ekyenjawulo ku mulundi guno mu kulowooza okukosebwa kati ekimu ku bizibu biri ku COVID nti COVID alimu ebika talinga oba kiringanga bwe tuba tulwala nti talinga malaria nti malaria is malaria nti era bwe tufuna ekiddagala ejjanjaba malaria that's all nti malaria yemu yeeyo ku buli mulwadde kati oyinza okwejjukiza nga luli weeve yali ezze okutandika mu 2000 I think omulwadde asooka wano yajja mu Gwakusatu 29 tugenda okuyingira April nga already obulwadde bubaze okutandika okujja wano naye era newankubadde kyaliwo ojjukira mwami Walusimbi nti already abantu twalitandisa okufuna amawulire nti abantu temugenda China waliyo ekirwadde waliwo kugamba twali tulowooza nti ekyo kye China then bwe tunalemesa abantu baffe probably ogenda China tujja kubanga tukiwonye but finally era nekijja wano kubanga ensi yafuuka kyalo kimu kizibu nnyo okulowooza nti nno kino ekigudde wamu nno tekijja kugwa wo kakati ku olwo
ekigendererwa ekyali kisinga obukulu kyekyo president yakyeyazeemu nti twali tulowooza nti okusooka twalowoozaamu tusobola okuziyiza completely tusobola okuziyiza import y'obulwadde muzibe ensalo ekisaawe ky'ennyonyi mu kiggale tebakyagenda Kenya tebakyagenda ne tuteekawo olukomera wakati waffe n'ensi ezitwetoolodde ne tuteekawo ne twayita quarantine centers ku buli border njukira nagende Busia ku Manjia secondary school ne tuteekawo ne tuteeka Amudati ne tuteeka Kabongo ne district zonna ezetoolodde nga tugenda tuteeka ku quarantine nga tulowooza nti abantu abamu kw'abantu baatuuka ekisanga nti newankubadde munaŋŋaana naye nze ate eriye waffe so nga tuga nti nga tonnasala katusooke tukuteeke mu quarantine kubanga ebiseera ebyo tetunafuna kubeera nti abantu bonna tubakebera so abantu abamu tabateekanga mu quarantine nemumalako ekiseera kyonna nga tekuli n'omulwadde but mubateese mu quarantine twali mu kiseera kyakulowooza nti tuli ku defensive kati tebatuyingira kati omulabe twagenda okwejjukiza ngaera akoze eki ayingidde kati omulabe bw'amala okuyingira mami Walusimbi tulowooza ati naye ndowooza abantu basinga okukosa be bantu bano abakadde n'abalwadde abalinamu endwadde ez'olukonvuba either sukali either HIV obira nti bw'olumukwatako ate lumwanguwa okumutwala netulowooza nti kati bwe tuba tugema awo bwe tuba tusookerako tuba tukyali ku ekyo kati kati ate buno obupya obwavudde India ne South Africa bwo tebwawula na myaka butwala abato butwala abakulu batwala bonna lubatwala kati that is another challenge nti to oberako front byoga nti gye tuba tukuba mba mulinga abagalo gimaliriza mulowooza nti awo mufuna success story mugenda okula nti awo newankubadde mukoze nnyo kati ate kati wano wali obuzibu Tanzania yerimu ku ggwanga erasooka nerigamba no ffe tetujja kusobola kumalako ne basooka ne bakkiriza n'abalambuzi bonna ne bakkiriza ne social distance ne babigaana baga nti tugenze bugenze mu ssaala probably nga balowooza nti oba kijja kumaliriza oba kirwadde kyo ntusobola n'okukirwanyisa ne habo zaffe baaliko eddagala nakubirako mukwano gwange omutanzania nanga nti fe okusinziira ku mmere yaffe n'okusinziira ku bino nabiki tuli bulungi tujja kusobola okukirwanyisa but of course balina nabo kye bayitamu tetubiraba nnyo mu mpapula nga ebiri wano ne bateekwa okuba nga nabo kibanyize mu ngeri naffe gye tukinyize oba okusingawo ngeri gye kinyize bannayuganda kakati mu byonna munnayuganda kyalina okutegeera mu kino kisinga obukulu kwe kumanya nti byonna bikolebwa niye ekisinga obukulu ye gwe kennyini omuntu atulaba wano olwaleero engeri gy'osobola okuba nti oteeka mu nkola kubanga bw'oba oteese mu nkola ebitulagiddwa osobola nnyo okuwona obulwadde buno olunaku olumu covid nga yakajja natambulako nali ngenze eggulu otwali tugenda egguluko twali baminisita 3 kati twali tugamba yino tufune liidikeemu n'endala tugendere mu twali tuna bitugenda nga twogerako naye ffenna netugenda nga tuteeseeko mask netugenda eggulu netukomawo ne bannange balala 2 naye nga ndi wa 3 ne bwe twakomawo twali tugenze batukebedde because twali tulina okuba ne cabinet ku Monday twagenda over the weekend twatukera ku Lwakuna twagenda okudda ng'omu ku ffe ali positive naye nga twatambudde naye amagenda n'amadda naye nga twali tuteeseeko masiki ffenna twagenda okuddamu tukebera ng'abalala tetuli balwadde naye ye gaba results ze zaavaayo nga olwokuba twagenda twekebeza kitegeeza twatambula naye nga mulwadde amagenda n'amadda so kitegeeza nti masiki etaasa. One day my driver tutambula motoka nze driver ne bodyguard ne driver wange yatuka ekiseera nga tawulira bulungi ne tumutwala tugenda omukebera nga ali positive naye ne tugenda ffe twekebeza nga tuli negative olw'ensonga ne bwe tubeera mu motoka tubeera tuteeseko mask so ekimu ku kyendowooza nti ekyetaaga of course social distance is very important tobaako na muntu yenna gwe weesiga even n'okwesiga emikono gyo gyombi mu kiseera kino nabadde ndaba President Museveni baadde bagenza okuggulawo oluguudo nga batuuka okukuba mu ngalo ne President Kishekedi ndaba akuba mu ngalo ne President Museveni ng'akola bw'ati naye bw'okebera n'okebera kiripu yo engalo tezituuka ku zinne waazo kitegeeza n'omukono ogumu tegwesiga mulala so time we tuli tulina time we tutuuse nti ne bw'abeddwavawo si lwa bubi
sirwa na bino ebintu abantu ambaddayo ku waka n'abuusabuusa mbwana wo kumulira gwo abantu amabeera ku mizigo nayagala ova kuvuga boda olwokuba abaana bakumanyi noyagala osooka obuuse mwana wa muliraanwa oddeko owoono baleetera kino so akaseera ke tulimu just bantu kukyusa embeera gye tubaddemu bwe tunaba nga tusobodde okukyusa embeera eyo ze ndowooza tujja kusobola okulwanyisa ekirwadde kino okukitunya ku nfette. Of course ekigambo kya social distance engeri gye tubeeramu awaka tetuswaga nti abaana bonna babeera mu bisaakaate abaana abamu batambula bulijjo bali ku kyalo konna batambula naye abazadde tubasaba n'abaana bano mugezeeko nti yes abaana basobola okuzannya kubanga bonna ojja okusanga emizigo gyonna gyetunuulidde mu ghetto yaffe eyo n'ebitundu ebirala bitwetoolodde guno gutundde mu guno guno gutundde mu guno naye singa musobola okwekuuma era ka society ako ne mutakkiriza nnyo baana kuva ku nsonda kujja ku nsonda yeeno mukuuma abaana abo bali awo kijja kutuyamba kubanga mu byonna tetusobolaga nti no tugaddewo mweggalire mu mayumba at the end of the day ojja kusigala ng'ogenda mu katale ojja kusigala ng'okola kino naye kye tusaba nti osobola okukiziyiza gwe nga ku level eno ga no sijja kusobola kiwoono woleva etuuka omukwano gwange yanyumiza bwe yali nga ye nga waka bali bafunda talina kisenge kirala ne batuuka ekiseera n'alwala n'awulira nga atawulira bulungi nga tannalwala tebanamukeba nagamba naye kati ekyetaagisa wakiri kansule wansi until when they prove nti siri mulwadde era time neetuuka ne bamukebera nga mulwadde naye nga abantu b'omu nnyumba obulwadde tebabufunye olw'ensonga nti ye yennyini yamanya nti ndabika siri bulungi kati buli kyenkwatako kambe nga nabisa sabbuuni n'abaana bano sigenda kusooka kubalera ne ku buliri buno sigenda kuddayo paka lwenaafuna amaanyi ndaba ennaku nga 14 nsooke nneko so muyinza okuba temulina sente zikukebera oyinza okuba tolina naye ate wootandikira nawe wakulu nnyo nti ate otandika ddagala waliwo abantu abamu batandise self medication n'agenda mpa eddagala ino olw'ensonga mpulira bwe nti waliwo bino byaffe batulagirira ebya bulijjo ebyokwenyokeza ebitubikuliddemu kunywa miyembe kunywa kalitunsi ebitubikuliddemu because they are really natural tebirina nnyo chemicals zigenda kukwonoona. Finally ku kigambo kya covid basebo ne banyabo nze kyendabye nti even when akaseera kano konna ke tulimu ekigambo okutya abantu baffe bangi bafudde kutya abantu bangi ndambabuulira abatulaba abalwadde covid bakebedde nabeera positive ne bawona. Bankebera mu mwezi ogw'omunaana nga ndi positive covid last year ate bwe bankebera nga lwakuna because it was a norm nti buli lwakusatu badde batukebera nga cabinet kuba ku Monday mulina okuba mu cabinet kati balwawo nnyo okunkubira essimu kati ku Sunday okutukonfaminga ani anaagenda kati nkubira the cabinet secretariat how my results nagamba awo nalebo twaye tolebedde okugamba results zo si nnungi tojja kujja mu cabinet. That was after nga maze okuinteractinga ne family yange kubanga jjukira bankebera lwakusatu nembera olwokuna nembera olwokutaano nenkyalyako ne brother wange owomunemira nemulabako nenkomawo naye I was always nga nteseeko mask kati bamala okuŋŋamba nengenda neŋŋamba mukyala wange nemugamba omanyi nti batugamba of course bankebedde positive and this is the way naye nembera strong kikulu nnyo okuba omugumu of course nenkubira director of health service director wa health ono we mulago manya wa minister of health nampereza doctor ne bajja ne bankeberera waka throughout egyo mwezi gwa munana gwo namala wakandoza about 2 weeks but I was okay so abantu bangi babeera positive ne bawona abantu okukebera nobeera nti wafunye oli positive n'olowooza nti kati ensi eweddewo togenda kulama togenda kukola ki basebo ne banyabe nakyo kisenya abantu baffe era nabuuza abasawo ne banga nti abantu abasinze okufa namagala lwaki abagagga kubeseera abantu bafa abagagga banene bafa nti omugagga olumukebera nti oli positive n'atandika okulowooza ku bintu bye amayumba ge gatannamala n'atandika okulowooza kati byonna ne bimumalawo namugala nti bagagga bokka bafa obokka betumalanga nedda ati abo bemulabanga abagagga balina ebizibu bingi nnyo nti atandika okweraliikira nti covid atta nnyo abantu okweraliikira bukusukka so tubasaba nabeera buli kintu yana ekikomo so tubasaba tumanyi nti si kirungi nnyo okukebera nga oli positive naye newe nga obadde positive manya nti waliwo abalala bangi abawonye nga bali positive tubasaba toggwamu nnyo maanyi manya nti ekyo kibaddewo ne musobola okimanaginga ne mukiyita so okay obadde otuwayuza information which is very good naye mu ddakiika ng'endala emu kanji kwongere ebiragiro bino ebyayisiddwa mu kiro ekikeeseza olwaliiro biyinza kututuusa wa
No, of course byonna biri preventive, just preventing. Waliwo nnaku ezo omuntu muyalaganaga nti mukkiriza mutya amabega ku wali president abatannayisa nga mukkiriza mutya lodges okubanga zikola ne muggala amakanisa n'amasomero. Of course the lodge president zayogerako kuba bukkiriza ba tourists. Kitegeeza nti you must allow the lodges etwogerako kubanga lodge yo gwe gyolowooza yakafundaawo obwongo mu kuggulawo yalaba paralogi alaba chobe lodge obwongo bumula kubanga abantu bamunakkiriza ba tourist okujja ate lodges nzibanga nzigale then tibajja kubako bakola ki bubasula. Instead even hotels they are also lodges because that's where I stay, that's where I lodge. Kakati ne kati nebiragira byonna ebyazze biri more of preventive kugezaako kuziyiza kugezaako kuba nti ekirwadde tekisaasaanira ku speed gye kyandibadde kigenda kuwangira president ojjukira nagamba mwami Walusimbi nti yes tuyinza obutakisirisa naye rate yakyo bwe tugireka kati ne kigendera ku speed eno mu nnaku 45 42 tujja kubeera nga tutuuse ku level nga tetukyasobola kubeezaawo tetukyasobola kubeeza ebyobulamu byaffe tujja kuba kijja kuba kitumenya okusingako. Nze ndowooza ekyomukisa omulungi ku mulundi guno temuli mu politics, tetuli mu kalulu, temuli muki kubanga ali omuntu bayageranga nti omulabo oyo kati atyankuŋŋaana atayagala genda mu kalulu kyova olaba atugaana kukola bati naye kati ku mulundi guno ekyomukisa omulungi gavumenti yonna yamaze okulayira baminisita amaze bagenda kulayira naye nti bwe twava mu nkuŋŋaana ezo abalwadde batandika okweyongera around February, March, April. Yes kubanga of course mwalimu ebizibu bingi enkuŋŋaana zaali nyingi but mu byonna ekyomukisa omulungi ku mulundi guno kyembasaba nti ekyo kigenda kuba equation ejja kuba teriimu nti lwaki president akikola olw'ensonga ndwakino naye ndowooza ekimu ku kigenda okumenya abantu ye survival. Waliwo omuntu abeerawo nga batafulumye bweyo tajja kufuna mmere yakulya. Those are very many. Jo nabadde ntambula n'ensanga omukyalo omu nabadde ku university n'ensanga omuwala omu ng'atunda kasooli ne mugaa kasooli sigaza mmene meka nanga nsigaza mmene 15 mu omuntu na sente meka nsingi 5 ne mugaaja nabadde nzuka ne mugaaja wano ku motoka ne malo muwa sente ne mwasinja omutwalo ne mugaa naye nti obeera nanga mbeera mu kikonyi obeera ntubeera abaana mukaaga nanga mama nanga taata yali avuga boda ne bamukoona n'afa. Naye kati nentunulya family nanga nti ne maama akeya n'afumba kasooli ono nyina okumutambuza ono namusanze kusaawa ng'emu n'ekitundu ng'asigaza emu ne 15. Yes nagitutya oluvannyuma ne mugaa naye kasooli ono singa mukulekera osobola era okumutunda agamba ye nja kunaga kale mukuwadde genda omutunda osobole okufunamu era sente ziri endala. Kyenatunde mu kino mwami Walusimbi nti waliyo family kwawe naluddewo nnyo omuwala ono nga njogana kana kato kali nga mu P5 nakabona kangamba kasomera ku Makerere primary school nekabuuza oluvannyuma nti naye mukikola kino buli lunaku nagamba ye bwe tuba tetukikoze tetusobola kujja waka mmere. So there are very many of such families eziri mu ggwanga lyaffe mukazi ali abaana bonna abasigaza oba omusajja ali awo. So it's a very difficult time. Kiseera kyakugezesebwa kyetusaba buli muntu yenna asobola okubaako kyasobola okuyamba munno bamuliraanwawe bakola ki tuyambagane tusobole okuyita mu kiseera kino. Ekimu ekitaaluŋŋamiziddwa bulungi ndowooza abantu kyenda babuuza ku social media na wano mbadde mbiraba ku Twitter y'ensonga ya vaccination. Ku Lwokusatu twafunayo doozi emitwalo 17 ekitundu ekiro. We expect doozi endala emitwalo 68 n'ezigwamu ndowooza mu August. Naye mu kiseera kino bw'oba oyagala okwegemesa abantu babuuza kati tukola tutya. Ekisooka president ekyo yakyogeddeko naye ekisinga obukulu nti bagala kusooka kumalayo abasooka doozi eyasooka. Bw'oba olina doozi eyasooka kitegeeza nti olina kaadi ya vaccination kuba buli batugema bakuwa kaadi. Health center vugawo kagaali osobola okuvugawo egaali naye ate ne ku boda oba mbadde nzija ku pikipiki obeera ku pikipiki nga bakuweese naye ng'olina ebbaluwa yo either kutwala mu ddwaliro you still go to the hospital. So obanga ogenda kukugema nga ne kaadi yo giyina ndowooza nti naye ate abantu baleme kikozesa bubi ko omuntu ayinza okubeerawo ne kaadi eyeka nga bunaku gy'atambulira ko bagenda kwongera kuŋŋema naye ng'ate oyongera kusaasanya kirwadde oba oluusi ate nokifuna. Yes sebo mba kansereko. Generally ebirowoozo byo ku nsonga eno ya COVID ebiteese ebiragiro ebyayisiddwa ensonga y'obusobozi bw'amalwaliro oxygeni wabiwulidde? Nze byo sijja kubiddako nnyo bamwami Kiwanda buvunaanyizibwa baabwe wamu ne gavumenti yaabwe gyali mu nnamba kati wasese tusoba okyali mu nnamba 4. No, but I'm in political party. Ow'ekitiibwa ekibiina kyammwe bannayuganda
bekyakwasa obuvunaanyizibwa okubakuuma n'ebyabwe. Njagala mbajjukizeeyo ekintu kimu nga President Museveni tannaggalawo luli nze nsigala ku nsonga zange ze nawa ne nziwa ne mu Parliament zonna ekinyambye nti mwami Kiwanda akomyewo. President Museveni yagamba nti nga March tebasalangako abantu amazzi ebbanga COVID lyanaamala ng'akyaliwo. Luli yakidduka bwana Kiwanda kamera yiri tubeere benkanya kuba kati eno judgment kyekiri kye nagga nti olidda nga kyekibuuzo ky'olina okusookerako. Amazzi g'abantu bagasalako ye oba nedda ate nabo bakulaba. Of course amazzi g'abantu kwa naye ngasasula. So President ayogera bituufu oba mulimba? President ayogera bituufu. Ayogera bituufu naye embeera gye tubeeramu. Mwami Kiwanda tubeere nze muleke kumuwa omugwagwe yeewalula nti osasula amazzi ate na President yagagaana aba alimbye olowooza nti President yagamba nti temusasula amazzi. kati Gamba temusala tebasalako abantu amazzi. babadde bagasala Bwana Kiwanda basalako amazzi ye oba nedda? President yagamba temusasula amazzi oba Tofaayo yagamba temusalako tebasalako mazzi. Bwana Kiwanda basalako abantu amazzi ye oba nedda? nze nkugambye nsasula amazzi. Ekyokubiri Kiwanda ekikufuula wano nti oli muntu wa buvunaanyizibwa ate ekifuula abaddugavu nti tuleke kufuuka kisekererwa. Twandibadde tuyita ekituufu kituufu n'ekikyamu kikyamu. Kyekyo lwaki mugenda mu maaso ga mukulembeze n'abalabira ddala ng'eŋŋoma kubanga mulemwa okumuwabula. Kati bwakubuuza singa obadde mu kabineeti n'akubuuza nti eyo gye muyita abantu babasalako amazzi Kiwanda ogamba otya nti nze nsasula? No, nkugambye bwe nti mwami Sereko. You're really not fair. No, ombuuzizza abasasula ekitegeeza tebamusalako. President tagamba ko temusasula amazzi. Tetuddamu argument. The question is President yagamba ebbanga COVID lyanaamala waali tebasalangako abantu amazzi. That question came here. Eyo gy'oyita nkuddamu basalako abantu amazzi. Question eyo kati kansooke nkuddemu. Question eyo yali wano ne tugikkiriziganya ku ntugamba nti one tulina Mwami Mugisha ow'amazzi. Era ntugamba nti ekiseera kijja kutuuka tumufune wano. Naddayo ne mukubira essimu nagamba nti baweereza nayogera naye kansooke maleyo nangamba nti ekiragiro ekyo kyajja naye tulina costs kuba tunatuuka ekiseera ddamu kibuuzo omwami oyo nga tetusobola gatuusa twamuwa ssente mu Parliament. kati gwoli member wa Parliament then genda omukwate mwamuwa ssente kati Bwana Kiwanda mwamuwa supplementary. Oyo ye muddugavu omukulembeze. That's not how you respond to a person ayinza okulwala nti talina mazzi gakunaaba mu ngalo wako. Ekyokugamba sigambye nange njagala agobwere. Tofaayo tugenze ku kino. But you have to pay. Ekyokubiri, you see, if we do not put these people and government to account, kyekirowoozesa nti ffe bwe bafuga tetutegeera. Bino byonna bye njogera President mukama we ye yabyogera. N'agamba abantu nti ebbanga lye tunaamala nga COVID akyali mu Uganda amasannyalaze tebajja gabasalako. Ewuwo yakasigalako. No yaka bw'otasasula abeerako. Yaka gwokozesa ataddawo. Yaka buli gwokozesa abavudde. Simple logic. Kitegeeza President yali akola ki? alimba kubanga ekyokusatu President n'agamba nti buli maka gajja kufuna rediyo abaana kwe banaasomera. Ekyo Parliament mwakigaana. Wuliriza President buli kye yayagala mu Parliament yakikima n'akiyita through supplementary budget. Barinsereko diverting okuva ku mulamu. Twogera ku COVID. Tuliko si kyekyo. Asaze wano kusomesa bantu lwaki ayambala masiki. Abwana Kiwanda tonsetinga yakize no. Because you are diverting. Atubuuzizza ku president yayogedde. Owekitiibwa Walusi. Joe president kukyamazzi yayogedde. Bwana Walusi. Ndowooza okirabye nti bano bakimanyi bulungi nti bakulembera abantu abatategeera. Nti bwamugamba leero kino enkya n'amugamba kiri ng'era akivaako. Kubanga mwamanyira nti abantu okwalabiza
ekyokusatu ne tuyimirira mu parliament ne tuyisa etteeka ku National Social Security Fund nti abantu ba accessing mid-term benefits president yagaana oditeekako omukono kati ekizibu kizze era abantu abasinga bava ku mirimu gyabwe abalala balwadde bafudde tebalina na sente era mpulidde wano enyiike nga Walusimbi agamba omuntu adde agenda ne bamusaba miliyoni 15 kwegaana afa nga ne sente ze gye ziri bano bazikwatidde ekyo mwami Museveni kyasasuddemu abantu kakati mwami Museveni okujja ne yeekaza ku TV ng'alinga alaba ekipya kubanga zino sente twakamuwa obuwumbi 4,700 bwakulwanisa COVID kuliko n'ez'amabanja mpitirivu ne granti mpitirivu era nakati yakasaba yakawumbi akalala kamu $1 okuva mu World Bank na IMF nga byonna abasuubiza nti nzize kulwanirira bino wammanga nti abantu baffe bagenda kuggwebwako emirimu tubadde twagala buli omu tumuwe ssente azizze mu bizinensi ze ekyokubiri n'abagamba nti zino ssente zigenda kugula ebitanda ne oxygen omubustinga kino kyabambuddemu empale ebintu mwali temwabigula ate nga nammwe mubimanyi kati bannansi babibabuuza nabyo temubiyinza bibalaga bagamba before nze njogera bibawa mu parliament ti ng'omwaka guno tegunnaggwako tujja kuba tulina ebitanda ebya ICU ebiwerera ddala 1,000 kati tulina bimeka bina plus 418 kyekisuubizo ky'okola nekitatuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 owuliriza ng'emyaka 2021 ng'ennaku z'omwezi February Prime Minister Lwakana Rugunda yajja n'agamba abantu nti tulagiriza doses miliyoni 18 eza AstraZeneca era ne ssente ze mutuwadde tugenda kuteekayo order mu Serum Institute of India wetwogerera tewalinnyangako yadde doozi n'emu ku lino bannaffe lye baatumya lye tulina lyeddagala World Health Organization lye yatuwa Covax omukulu kwayogerera era yatusuubiza doses miliyoni 1,25 nga zigenda kugema abantu kumpi 75,000 yes buli gavumenti ya Africa yagiwa kooti eyaayo era yatugamba nti last doses ezaayo eziva mu Covax njagala nkubuulire bw'oba olowooza nti nnimba zaayo amawulire gonna weegali doozi ze twasooka okufuna 9,000 egibadde gigema ani yagireeta no ga mazima za receiving bamujjukira mu was it Apple wali ne ku kisaawe n'American ambassador wali from Covax kibiina ekigezaako okuyamba nga wali mwayisa sente meka twayisa obuwumbi obusukka mu 4 bagende baleete miliyoni doses 18 ezandiyambye okugema abantu miliyoni 9 ezaffe doses zaffe twakyogerako ne mwami Kiwanda ebyo byonna tetwandibiganye mwoba mwagala okuyisizaamu ezammwe muziyisizeemu mbutuufu abalala bagula $5.5 buli dose ezaffe baziteeka ku $7 ebyo ebyenjawulo bannayuganda babimanyiira nti mubitwala naye waakiri mubeere n'ekisa eddagala mulireete kakati omululu oguliwo gwe gutuusiza abantu okufa n'abammwe bennyini okufa kyebaga nti eno gavumenti y'emu ku balina abantu nga balowooleza ku bikukujju lwa nsonga teweeriraanyanga abantu be bagamba nti izonule loyo psychophants mu kifo ky'okulirwana mwami Walusimbi ekikutuuza mu ntebe eyo obusobozi not because you're loyal to any TV no obusobozi bwe buga nti mwami Walusimbi tuula awo teweetaaga kubeera loyo wa manager nti buli bwajja ogenda n'omubuuza era okugamba obugambi nti Walusimbi programu yagirimu nafugamba yes so bano ekyenjawulo kye balina nti oddira Kiwanda eyali mu ministry ya tourism n'agitumbula okuva ku balambuzi 5,000 paka ku miliyoni 2 naye president yennyini bino alabika ayinamu endali kakati ow'endali n'omuta n'oleeta atasuubirwa nakutegeera kyakola anansonyiwazze si kumuwakanya mu ngeri oba okusalawo kwe
naye buli bwe weetolooza abantu abatakuyamba wabula abaliwo okuwagira ebyo byoyogera bino byebivaamu. Kankuwa ekyokulabirako. Pulezidenti alese ekisaawe ky'ennyonyi nga kiggule nti abalambuzi bajje. Abalambuzi abageme bakkirizibwa okutambula. Munnayuganda omugeme gino emitwalo 5,700 ye takkirizibwa kukola ki? Kutambula. Kakati n'olaba logiki n'omulambuzi asuubira okujja. Agamba kakati omukulembeze w'ensi eno agamba abantu be abageme. Kale katugambe nti ebirala byonna ceteris paribus. Naye nze ntudde ne pulezidenti wange agenda okusoma ekiwandiiko. Agenda okukisoma ne muwuliriza ng'aga nti bannayuganda nti abavudde Kenya, Tanzania, Germany nga bageme baddembe okwetaayaaya ne batambula mu Uganda. Naye mmwe bannayuganda abageme notabaako kyomuwabula. Gano ge mazima kwasisa okujjako ng'akikyusizza. Mmwe bannayuganda abagemeddwa musigale waka. Tolabamu strategy ya kukuuma teriyo strategy nga zitambula. You see, abatambuza abalambuzi doli twabakolako nnyo story bayayaana. Ultimately, emirimu gifudde. That one I agree. But you see, bw'oba okola ekintu kirage nti kiri backed up by logic and facts. Bw'oba oga nti buli mugeme eyagemebwa emirundi 2, please, gwetambula. You're free to continue. ng'omulambuzi bwali free to do what? To access various destinations. Ekyokubiri, toyinza kugaa nti retailers zisigale nga nzigule ng'owaholoseera akuguza kuba you see business is a chain. Yo mu kikuba asuubuza ono owakamukamu ye muggale. 2, omuntu asuula ali eri alagiriza ebintu naye sitowa y'ono nzigale ey'omu kikuubo. Amakulu mu kyo singa mbadde muwabuzi wa mukulembeze nani mugaye alternative idea, yes, nabo wandibakoze nga ab'obutale. Akitegedde bwana Kiwanda nti sigala awo bw'onooba oyagala okusigala ng'otunda. Onajja anoonye omuntu gwe baagema emirundi 2 ye yandibadde asobola okuvuga emmoroka n'akima deliveries. Ontegedde? Now, those are some of the things backed up by facts. President yabadde annyonnyola challenge ye gye yasanze ate oluusi n'omuwuliriza n'ogamba maybe kino ekintu ky'obutasala nsalo za district era twakyogera wano nti abantu kye bagenda okukola taxi kuntwala kuntuusa ku nsalo eno n'agamba kati kino mukiflautinze kati mukikuubo wesigotyaekiri problem kyenkugaa yusi toyinza kunenya citizenare gye waddira kwa zino abantu balowooza pulezidenti sente zeyeewola zize. Buli pulezidenti sente zeyeewola ku lwa bannayuganda n'azikozesa obubi ne banne wallahi gwazisasula. Lino ebbanja alyewoze ku lulwo na mwanawo na muzzukulu wo. Isu ffe twabuuzanga yusi lwakuba abantu tebagoberera nti vaccines zituuka ddi zo ze mwaodaringa wa bw'aba onaayimiriza mpozi kye nasanyuseemu kwega nti kati tu-exploringa n'endala Johnson and Johnson, Moderna, whatever, Pfizer, Sputnik eya Russia n'eno ey'aba China. Ekyo ndowooza ekyo kyabaddemuko okufumiitiriza. Bwe kiba ekyo kiganye tewaliwo yamukase nti buli omu amugulire. Bwe kiba kisoboka bakkirize abantu bafune privately vaccination so that nze nsalawo nti njagala Moderna oba Johnson and Johnson kubanga nkakasa eriyo bannayuganda bawerera ddala miliyoni emu aga nti bwe lituukira wano ku 20,000 oba 15 nja kwegemesa naye nga nsazeewo eriwa gundi esinga obulungi. Ez'ennensi ezimu zikikoze nga liri mu pharmacies ez'enjawulo eziri certified oba ogenda mu ddwaliro n'osasula. Kati gavumenti webeewulira nti kigiyinza obuzito ekyo esobola okukikola. Naye nga mubiri bwe mbagambye nti bano amazima go gaabe balama nti akusuubiza renti n'aleka abantu mu bbanga era abantu baasigala mu bbanga ebintu bwe byabanga ebitereramu twali wano ffekka n'abagamba tunaalaba find a way kubanga ye wamu naffe abali mu gavumenti tugeze ffe abakola osuubira omusaala nga guvudde ku musolo gw'abano abantu naye n'osaasira omuntu atalina hope nga yasingayo ebintu bye mu bbanka emisolo gy'alinnya ate nagyo alina ogisasula
kubanga abantu URA teyabalinza olwaggulawo bwe bati ne bagamba twagala emisolo gyaffe nga buli wamu egukunulako negukujjako. Kakati ogenda okulekawula wa conflict wakati wa landlord ne tenant kubanga mugamba just do not evict. Buli nsi ezikola lockdown efaananako bweti ziina bye zikola. Tetuwakanya nti kino ekyokutuga nti muddeeka kubanga kitangira obulwadde okusaasaana ennyo. Naye sente zeweewola ku lwaffe baani abazitwala? Ezeewola okwongeza kapasite y'ebitanda n'oxygen ani yazitwala? Ezeewolebwa okwongeza kapasite eza ambulances ziriwa? N'abantu ambulances ze baagaba emmoroka mwabasaba 4-wheel drive bwana Kiwanda beera wa mazima tunula wali emmoroka z'abantu ze baagaba ziriwa? Zemuka je ziri zitambuza ddagala je ziri lwakuba nti zonna tezaali ambulances zaali pickups era ozirabako ekigambo covid support ziriwa ate zino nsanga mu paako maliriza nsanga mwami Kiwanda nyambeko ku kino bwe twamala ffe nga ababaka ba parliament abasobola okubaako kitukula ne tugula ambulance tuziteekane ku districts ezimu ne ziyambako mu covid. By then bwe twajja nga mutuwadde speaker tuwadde ssente zituyambeko ambulance ezo zibeere active. Mwami Museveni n'atubuuza mwafuuka ddi ba purchasing officer ddala yali fair gye tuli ekibuuza bannayuganda bali awo kakati ssente ze baali batwadde ababaka miliyoni 2 nze kyenjagala okulambulula ku nsonga eno kuba bannayuganda bali basanyufu nnyo anti kati nange zaali benefit kubanga lindako bwana Kiwanda nze ndowooza bannaffe abantu abali eyo kino kyekiseera buli omu amanye nti eno gavumenti bwenaaba ekulembera omukulembeze akimanyi nti bannayuganda beerabize ate tebagoberera nsonga. Ekyokubiri nekakasibwako nti n'abamuliraanye nga bamwami Kiwanda ne babaga nti eno masiki Kiwanda gyayambadde ya papo aga oli yalaba ekituufu ayinza omuga pulezidenti ereetera neefuuka papo. Kati abantu baffe tebaliwo kuyamba kuwabula mukulembeze ate ndowooza naye taliwo kuwabulibwa. Ebintu ebimu byakola tebiyamba okujjako okwongera okukosa eggwanga lino. Tukkiriza ffenna nti obulwadde bwe bwalwangirira obwa India waliwo n'omusajja omu India yakola vidiyo n'agamba banne bannange musigale gye muli nesatulatinga ku social media n'abagamba ngenda nakubaasheminga I'm going to name and shame you kubanga mukomyewo nga mukimanyi muli balwadde naye olw'okuba enguzi wano ejuno teri abakwatako bannaffe ne beetaaya. Omwami waali alindowooza mu Indian Association n'agamba ngenda baasheminga ensi zonna ne ziggalawo flights eziva e India ne zigamba abantu bonna abava e India tebayingira. Uganda yo yasigala kyangaala kikyoba osuubira ne bayingira. Definitely eno kosti kati gye tugenda okugwamu one of course twandibadde tugyewaze singa twalina abantu abeesimbu naye n'ekyokubiri eno inconvenience ffenna gye tugenda okuyitamu eri collapse ey'abantu baffe n'obwotaagala kwagala mazima. Kiwanda ow'ekitiibwa azze n'aga nti pulezidenti bino byonna byayogera byakuyamba kutaasa munnayuganda. Munnayuganda yeerwanyeeko yekka. Bamwami Kiwanda wano bwe baba lookinga down abantu kati babazizza ewaka. Kakati abantu bali wakati wa kufa njala na kufa covid. Kati ye covid gyali eddagala teririiyo liwera kuba ne bwogendayo tebalina lye bakuwa buli limu oyina dyegulira. Kati gavumenti sente ze yeewola zeebawaaki bw'ogenda ku health center fo gwali eyo bw'otuukayo bakuwa oxygen bw'oba tomulina bakuwa ddagala lya covid bw'oba toliina oba ogulagule. Kakati gavumenti esibiddeyo abantu nga terina solution yaabwe tebawadde mmere nkuwa abantu abakola ekimu abo bandi mu saluuni otegedde kati baggwaddwa nga bwe byali luli 3 March si bwagambye bano banvuga takisi naye asigadde waka n'abaana be. Abaana babaziza ku masomero
bonna babatunuulidde, and this was the first biggest mistake. Okuta abaana luli twakyogera, abaana bali ku masomero but they have that hard immunity. Tubadde tetunawulirawo nti omwana oba babiri oba basatu bafudde, naye bwe twabata abaana miliyoni 4 n'obazza mu byalo ne bakuŋŋaana, biri bye mubadde muga nti abantu balinnyisa ebbeeyi ya baasi. Please mwatunda ezammwe nga gavumenti, omusajja kyayina kakati owa takisi atagirinyisa omuggadde gw'omuwadde ki? Remember mwali mukulozinze routes ng'ogambye omuntu bw'ovuga route todda, kubanga baasi zigenda mwaziga tezigenda district to district oba gundi. Kati avuga abaana abatwala e Kanungu, ye baasi gye yeewola mu banka eddenga nkalu, bamala emyezi 6 bo tebakola, tebatwala external routes, tebakola wano. Looni z'abatwala, gavumenti teyabayamba, sente ze yeewola ku lwabwe yazikozesaamu birala. Twagamba Mwami Museveni togenda mu kalulu, you remember? Naye abantu ne bamugamba seba oli popular nnyo gwobeera ku TV wekka, ogezako kayimiza tuwedde, abantu bakulaba lwa buwaze tebakulaba lwa bwagazi buli awo, n'agenda mu kalulu. Ethiopia zonna za postponing obululu, kati abantu abaali bapapa baali badduka kulagawa. So he shares the responsibility for this spread and surge. Ku kyalo kye wamwe eyo eryetya omuggalo gutandise gutya, of course mbadde nzija kumacha ate abantu banaalya ki abatambuza ebigere obugaali bukomyewo. Definitely kuba abantu banoonya kyakulya, era omuntu agenda kutambuza ebigere ajjeewo nti baaba mpa ku mmere siina ki, siina mmere. Kwata ku nsonga zino kakati naye nja kutaataaganya mu ddakiika nga 3 oba 2 tuwumulemu okomewo oyongerezeeko. Weewaawo kakati ekizibu kye tulina mu Uganda kwe kubeera n'abakulembeze nga tebamanyi bwe bakulembera. In fact buli bwovaayo okubaako kyonnyonnyola, abantu abamu bajja nga baleeta arguments eziri negative olw'okuba nti gwolina kyolabye ekigenda okuddirira. Essaawa ya leero abantu abalwadde abali mu malwaliro by percentage kkiriza obagaana, abalwadde abali mu malwaliro batono nnyo kwabo abeekwese. Nze wano wendi nyina abalwadde abagenda 40 bemmanyi ng'omukubira essimu nagamba ebintu byakola ki byantabukako, naye tayagala onnyonnyole nakugambako muntu mulala. So ekyo ekintu bwe kinaaba nga kikyaliyo eyo oli ku stigma, nkugamba ekigenda mu maaso. So essaawa ya leero twandibali tugamba abantu, Mwami Kiwanda abadde akyogeddeko bulungi, obutatya bw'omanya nti nkoze eki nfunye ekirwadde. Naye obuzibu bwe tulina nga tulina platforms bwe ziti nga NTV ne TV z'endala, gavumenti essaawa eno okunnyonnyola ekigambo ekyo ekikoze kyenkana ki. Oyinza okulanga input gye tubaateekamu nga twakafuna omulwadde omu nga yakendeera ebitundu 8 ku 100 nga budget spending we essaawa eno eri 20%, naye nga tulina omulwadde omu twakozesa 100%. Lwaki essaawa eno gavumenti evaayo neteekawo engeri ey'enjawulo abantu ne bategeera ekizibu kye tulina? Tulina abalwadde abali mu malwaliro. Embeera eriwo egamba nti omuntu bw'alwala ne bamutwala mu ddwaliro oyo aba afudde, kubanga abalwadde bamwejjako. Abasawo bagamba kati omuntu atandika okulowooza ku ntaana gy'ayingiddemu, tewali wayinza kuwonera. Information just point eyo ebusia simanyi wa Ministry of Health ekoze intervention ebikozesebwa abasawo tebalina n'abajjanjabi PPEs. Kati abasawo bakola ki? N'abasawo abamu bavudde badduse after 22 of them virus okubakwata. Kakati ekizibu ekyo kinene nnyo. So government nga tulina kuno kulowooza ku ki, sooka okomewo omanye obuzibu bwe tulina. Mukama waffe president ne bano b'okola nabo n'abo abakugu, the so called boyita abakugu bange, ye kino kiriwo essaawa eno abakugu bagamba ki? Anti be bamugambye byatadde no ye waliwo embeera gye tulaba nti osanga waliwo n'omukugu gwe tulaba mu kamera ng'osanga ye yennyini yeyeerowooleza n'agamba kino kitambule bwe yese abakugu. Kakati ekizibu ekyo kinene nnyo. Ekyokusatu tulina weevu eyasooka, tuli mu weevu ey'okumeka ey'okubiri. Ffe wano waffe tumanyi mpewo, waliwo empewo eyita ne wabaawo omuyaga ne wabeerawo ne tsunami, oba bwe tukimanyi nti omuyaga empewo eyasooka twagitwala nti mpewo
ya bulijjo kati tuli mu muyaga wakati naye bagamba nti ate waliwo tsunami akola ki ajja munnayuganda kikuwaaki mwami serikali alina kyayogeddeko wano oba kitandikireko nga tuvudde mu break oli program ebigambo tebitta tovaako katufuna obubaka buno n'oluvannyuma tunaakomawo okudakiika 8 ali ku NTV ezakayitako ku ssaawa 4 wetuli programu ebigambo tebitta oyinza okutugoberera ku Facebook kwetuli live ne YouTube mu studio wendi n'omubaka David Kalwanga Lukyamuzi mbaka wa Busuju County Muhammad Nsereko Kampala Central namyuka ssentebe wa NRM atwala ekitundu ekya Buganda omukulu Kiwanda Suubi Munasingo Kalwanga nga tonnajja waliwo abantu babaweereza ebirowoozo bangi batubuulire embeera nga bweri mu bitundu ebyo gye bali twagala tutambule nabo bwe tukendeezaako ne wano bwe tukubaganya ebirowoozo mwami Sebakijje Sebo tuweerezeeyo tulabe okay kale Victor Masaka bya Honorable Nsereko bimukutta omubabiro tayaka tayaka naye oba tosobola kunnyonnyola ssente ze weewola mu IMF ne World Bank n'aba Uganda ze basonda obeera omuggalo zaako gwaki this is mockery gwani ssebo oba nnyabo oteekako erinnya ne tutasoma kiro kitwala omunaku Dennis n'eryokubiri wanditubuulidde is updating Uganda but they don't listen agamba omubaka Nsereko tusikatidde Robert Lulei, please inform the office of the PM that a private vehicle with one person is as good as a motorcycle with the rider alone. Correct. Kale soko okay oteredde yebaza bannayuganda twakkiriza nti covid wali naye ate bamwami Kiwanda bagufudde mu dido okwongera okuwuddiisa olw'okuba baagala okusanyusa mukama waabwe naye tugende ku nsonga tuleme kuba pasoni Juba ono ali Juba owe Juba avuddeko kale sooka obatereze Michael SJ Juba gavumenti ensonga zigikutte by surprise eringa evuyo obuvuyi toyinza kuleeta kisaawe kikole ate n'ogaana special kuleka kisaawe kikole ate n'aleka n'ogaana abaana abatambuza abavaayo ng'oggyeko abalambuzi banaatambula batya ye abaffe ssente ezayisibwa omwaka ogwedde okugula doozi ezaali miliyoni 18 ani yazirya guno mugano lwaki gavumenti tessaawo free testing ate oluganda luli wano free vaccination abantu abalwadde tebagenda kufuna buzibu when vaccination is done on a sick person boogere entebe nawulidde minisita Jane Aceng agamba tekirina buzibu ate newulira abakugu abalala bagamba olinda mukko n'osooka owona oba olina kuba negative okay tunaabaddira bannaye wabadde okyaleeta ensonga oyagala kukyamu bakansereko honorable alina kyayogedde fe abamu kufe abali wano tuli mu production era tumanyi effect y'obuzibu buno bwe babuzze njala kuba ekyokulabirako ekyangu nti kikuubo okugiggala oba ogadde ebyenfuna bya Uganda ebyobusuubuzi ebitundu 5 ku 100 ebyobusuubuzi era emirundi egisinga kikuubo ekolanga display ekolanga nga bonogamba nti no wano wonsanga ne bwoba oyagala mbungi mbuli edduuka lyo nkuleetere bw'omuntu yenna bw'oba omuggadde ebitundu 8 ku 100 ebya factories oba oziggadde ekyo olwaddemu kikkiriza nakugambye ekizibu kye tulina mu Uganda nti abakulembeze baffe bakulembera abantu be batamanyi buno obuntu bwolaba mu kikuubo wano abakutte ebibokisi ekyo si kyekikuubo ekikuubo mwe muli abagagga abazimba hotels abazimba amasomero abazimba factories endala
bonna center y'obusuubuzi eri mu kikuubo n'ekyeyina eri bweti ku factory kizibu nnyo okusangawo factory shop era emirundi egisinga bateekawo just display naye nga tebasobola kutundirawo so bwe bajja mu kikuubo so bwe bajja ku factory bateeka mu kikuubo bwe bajja mu kikuubo ne batwala ku depots ez'omu districts kati olw'okuba baasanga nti ekikuubo kibeera congested era olwo planning embi ey'ekikuubo factory endala zateekawo embeera ne bagulawo ba agents mu districts ez'enjawulo okwejja ku mbeera eri mu kibuga kubanga gavumenti yalemeddwa okuplaningira ekikuubo newankubadde ye senta y'ebyobusuubuzi kakati omuntu yenna agamba nti ekikuubo tukiggaddewo manya effect gyogenda okucreatinga okuva kati mpaka ennaku 45 teri dduuka lya mu kikuubo eriyimiridde nga terikka wansi wa $1 million bw'ogamba ennaku 42 ezasoose kati tumanyi oba zino eza balance yasigaddewa kuba nina obukakafu nti 42 bwe zinaatuuka kigenda kuba kagendere nga kiri ekyaliwo webale nnyo kati 42 gatandise abadepoteya bw'okwatayo sibala webale nnyo naye bw'okwatayo sibala kati twatandise abaana b'abantu bali mu mabanka so alternative idea kyandibadde kitya olowooza ekyandibaddewo kyandibadde bwe kiti jamu abantu abali mu kikuubo olaba ekikuubo ekyo bwe kiri bw'oyingiramu bwoti waliwo abatundira ku bbali sooka obajjemu oleka amaduuka n'abakozi bamu nga babiri retail shops wholesales zisigale nga zioperatinga n'abantu bameka babiri ojja kuba affectinze factory ne bw'okkiriza factory ekole obaani awo abula president wange kubanga factory teyinza kuproducinga nnaku 10 naye factory zonna e Uganda ezetulina 5,000 mu nga 2 zonna tezisupplyinga mu kikuubo is it tekisoboka tewali bakulimba alina display wa mu kikuubo tewali okujjawo ng'otunda mabaati oba nesemint gendayo bonna balinayo outlet nyina ebizigo genda mu factory z'ebizigo outlet genda w'amazzi outlet genda mu biscuit outlet genda mu soda outlet olina outlet mu soda omwami kalwanga nkakasa olina outlet mu kikuubo olina outlet mu kikuubo so bw'ogamba factory mwe mukole babitwalibwa nga gye balina obiteeka awasookerwa wagaddwa sales ezikolebwa mu kikuubo ziri 5 ku buli 10 ku factory gy'olaba kubanga buli ayagala ebintu emmotoka ezijjawo fuso ezijjawo ebintu zezikozinga commotion eyo gwolabaawo mu kikuubo kuba ziba zize z'offroading oba zitwale anti obuzimateeka ga factory ate era bw'okyogera bw'otyo waliwo atajja kituukiriza naye era tumanyiyo mwamikalwanga so supply waliyo factory ezifuuse gojja mu business balina bupiki kati obugenda buno bugundi straight ewa retail bwe buzibu bwaki bwe buzibu bwe mwaleeta mu kikuubo oba obwajja mu kikuubo ekire Saudi bu tricycle obugenda straight ewa retail tebujja mu kikuubo wabula bugenda wa agent ne bu distributing ate obumu nga buliko multi products oyinza okwesanga nga atunda Coke, atunda Pepsi, atunda Liham, atunda ne Kiri. Ye bw'otuuka kyosaba kyakola ki kyakuwa. But challenge kyemanya okuleeta mu kintu kino. Nti bw'omala okustopinga factory oba bw'ogamba okukiriza factory ekole indirectly ogisopingidde wansi. Ekyokubiri omuntu alina edduuka ebbanda omanyi waliwo kye tuyita wholesale ne retail okimanyi nti waliwo abantu abatunda wholesale naye nga ate ne retail agitundirako kati ogenda basipas ogenda kubaawula otya kuba wagambye nti amaduuka aga retail gasigale nga magule so tukyalina challenge nene mu kintu kino naye nyina ennaku nti business genda kufa naye kituwe ekyokuyiga nga bannayuganda tutandika okulowooza nti omuntu asobola okukolera gyali ekyokubiri bwe mbanga nyina bodaboda nga ngivugira banda mu bantu bemmanyi lwaki impact ye Kampala nange nkwata kubanga abapolisi DPC katigambe w'Entiana polisi yayisiddwa oba eteeke lyayisiddwa lirigenda okubeera implemented newuwo ekikandwa naye nga atejjukira nti abantu b'ekikandwa asobola okuba nga ali mu kitundu awo ngasobola okukolerawo emirimu gye nga tagaddwa kutuuka ku ekyo nga wa boda avaka jogi lwaki tajja na dropping omuntu wa kubanga commotion eri e Kampala yereese pressure nolaba abantu nga
atisa abantu babiri ndowooza ate kiddeyo era ne mu bannaffe aba bodaboda ffe bennyini twekolemu omulimu kuba eno problem nagiraba nga egenda kujja baatugamba nti ko omuntu omwomu for the last 11 days naye obadde osanga abantu nga batisse bameka basatu nimanyi kigenda okuddako bagenda stopping 100%. Kati bwana Kalwanga nze awo sandibaddewo na buzibu. Of course ekyo kyo kikyamu, they should not be doing it. Naye tunuulira barakisi y'amagye bo basula batya? Webali nnyo. Oba eya poliisi mukulu abasajja bulijjo balaajana. Kiwanda mukati afuuse tunula mu kamera. Bwana Kiwanda sijja kutunuza mu kamera. Naye yankubuuze nga tuzzaayo keno. Mutunuulire bw'ogamba okwasisa amateeka gano bo bannaffe basaasire bwe basula. Nolo basula bana. Ku patulo batambulirako bana. Kwegamba bo tabakwata. Ekyokubiri obaga nti babeere we bakolera wallahi nabo basaasira nga balina okuddayo ewaka ng'ate nabo balina kukwata piki. Kwegamba mu byonna siga nti tewajja kubaawo inconvenience. Naye tutunuulire nti amawanga amalala go gabiitinze gatya kino. President Museveni akozesa nnyo kino ekintu ekya total lockdown and it's not political. Nze zijjukira nga mpa abantu view yange nti akozesa ekintu n'apulayinga lino eddagala ekkambwe naye n'atakuweerako by'oliirako oba okitegedde nti bw'oba ogenda kumira empeke eyo ky'olubuto bagasooka olye. Kakati ye President Museveni agaavuga nti ate mira kakati omiza abantu bw'otalina alternative ya livelihood. Bwana Kiwanda just a second obazzaayo bagenda kubeera batya. Oyina abakozi bo and this is real. Kati twogera nga ffenna bannansi and we are going to meet this. Nga bwagambye omwana oli atunda kasooli, you know, taata yafa, maama taliyo, babeera mu kikoni, mubagaye kati musigale awo. Zino 15,000 ze babadde bakola kwe balya. Oba taata avuga takisi, oba wa boda, kati omulimu pepepe. Babadde bakava kusasula looni eri, batunda ttaka lyabwe. Gavumenti teyabayamba, bwe kibanga ekiggwawo, olwo gavumenti eba teriiwo. Bwe kibanga ekyambuka, olwo gavumenti yeefuula bize negamba n'okuganga bwegenda okutaasa. Bwana Kiwanda, by the time president wagamba abantu mbaggaliddeyo, muyina alternative ew'abantu emmere tunula mu kamera. Kakati ekisooka abantu balinde emmere. Waliwo embeera gye tunnyonnyolamu. Naye njagala nzikiriziganya ne baganda bange bano bato bange. Ekisooka tuli mu mbeera etali ya bulijjo. Yes, it's a very an abnormal situation. So we can't behave normally. Yes, we can't behave normally. Tanzania bali mweri abano. Uganda kyanjawulo. So, Kenya bo bali muno. Bokati mwami Nsereko na Kalwanga kyageza kukuleeta. Of course Kalwanga kitegedde bulungi. Naye waliwo, you know, ayagala nnyo okulaga ye nti tuli mu mbeera eri nnomo. Kenya bo bali batya. Mu nkola eno yonna bwe mubeera mu lutalo oluusi basebo ne bannyabo ntudde mu kamera nga mwami Nsereko bwayagala bulijjo. Mwina ni tactical problem, tactical mistakes ze mukola. For example, bwe twatuuka ku kiseera noga nti abaana baddeyo awaka nobaga baddeyo mu lunaku lumu. You saw the commotion yali ku kisaawe yali mu taxi park n'awalala. That was a tactical mistake. Mujigendamu By who? Of course, by the head of state. Yes, mistake genzeewo, but then musologana hekati. Kubanga president Mayiga ko yafulumya statement n'agamba naye mukimanyi tuli mu kiseera kya lutalo. It's a war. Nze nabeerako ewaffe mu lutalo. Nomwami Kalwanga amanyi omu byalo waffe eyo. But mu kiseera ky'olutalo omuntu agamba nti yalekanga omwana n'aweeka embwa. Atugendaga omwana nga yamuleseeyo naye ng'atakabwake kali ku mugongo oba puusi. So bw'omubeera mu kiseera kino any mistake can be done. Naye afterwards nga bannabigamba nti what do we do? Tuli mu kaseera akazibu nnyo njagala nkubuulire teriiyo nga Mwami Kalwanga bugamba teri muntu ayagala nti obreaking kwa president y'omu kubagala nnyo factories zino zikole. Olwo Mwami Kalwanga akugambye nti bw'ostopinga showroom showcase oba
warehouse display room oba hardware actually katugiyite wholesale depot eri mu kikuubo n'ogamba omuntu n'omugaaga yongera okuproducinga naye ng'ate connection y'omuntu ono nefuusa ebadde eno nasoda okumutwala Arua okumutwala eggulu okumutwala Emityana erina omuno naano mu kikuubo so era ajja kusigala nga aproducinga katujja kubeera nti olina kyosaze ne bw'oba oyagala nnyo owa factory nze awo mwami Kalamba badde nti lwaki abantu bano mu kifo ky'okunaano mu kikuubo tagenda direct ku factory already waliwo but already w'okoledde ekyo business yes w'okoledde ekyo waliwo contract nti soda bw'oproducinga yenna ayita wano yes kati bw'okiyingiza mu science nzo nzija mulimu that is the time calls for innovation. Mami Walusi, we need to be just a second. Oyina kyobadde oyogerako and it is really interesting. Mwami Kiwanda kankweyo example and really president era nga bw'ogambye nti okuyise kuweekambwa tactical mistake. President yagenze n'agamba nti amulondemu abantu 2 abanaaziika. Kakati president ndowooza ffe obutafaananako n'ewaabwe ewaaba Kiwanda n'ewaffe simanyi oba baakyusaamu n'ewa Kalwanga taata bw'afa already aba alina abaana 40. Kati nkuwa reality bw'aba abadde musajja mukulukulu ng'alina n'abazzukulu nga 6. Kakati ani gwe muwaako kaadi nti tajja kuziika n'abakyala 4 nti ye tajja kuziika bali bagende bakimumalira bakyala 4 abaana 28 no nyina kyengezaako okukubiramu ekifaananyi ayina nga bw'ogamba they are not normal times saasira omuntu eyabadde ayina embaga today oli najja buzinaga is all over of course they can postpone and do it the other time naye kati kino kyakufiirwa tu omuntu abadde mu transit ng'alina okutambula okugenda ku kisaawe ne bamugaya ekisaawe tosobola kukozesa mmotoka yo wekka kugenda ku airport naye ekisaawe kiggule so nkakubamu ng'omuntu alina okwetigga omugugu okuva e Kampala oba okuva e Mityana agende bamuwadde omulimu mu America nga bwe yeetisse keesi yasanga ennyonyi oba olina kati kyontegeddeko so wawe nagambe nti obwongo buyingize mu mbeera y'olutalo anti kati ate kati si bwana Kiwanda okusiru you see permanently okusiruwaza abantu tekijja kubayamba Mwai Museveni gwe kati yakutaddemu kiri nti tuli mu mbeera ya lutalo nze nno nkugamba nti eno yes embeera ensi yonna gyerimu ya lutalo oba bwe lutalo olw'obulwadde but that doesn't mean nti tetulina kukozesa logic nti wabaawo embeera y'olutalo nkwata bukwasi mbazi n'engitema omuntu muteeka okubaamu n'ebitegereka ne baga nti owaayo gundi kyakoze adde akitegeera mu byogambye birinze nange kyenzikiririzaamu is people to fear buno obulwadde tebutta buli omu yes busobola okutta naye bw'oba obufunye gambako muliraanwawo nti owaayo nfunye obulwadde naye omuntu agenda okugamba muliraanwa we mbufunye ng'oli amugaye ate no ffe tuwona buwonyi ng'ate abaana boono babadde bazanyira naye ebbanga lyonna wono okitegeera kyegamba so kyegamba nti nalabyeko embeera eya stigma eyo ekinayamba ensi yaffe eri bannansi nti kino temukitya si bulwadde nti buswaza wabula betuyinza ogawadde nyina okufunayo some reaction ku gundi ya kansooke reacting ebisigadde byonna tubikuwadde notobipa byonna nze gaye ekyeyapooti so era nakyo kyakuweekambwa ekya vaccine for example ng'ekya vaccine ekyomukisa omulungi wano kweni tv litwafuna Dr. Cheng yawadde wano n'atunyonnyola ku nsonga eno n'ayitulabitiramuko ebintu bingi vaccine eno yazze ekyali kyekika kyekibu kiri ekyaliwo nga cabinet even before nga nkyali ku gundi nga nkyali ku task force twalowooza okutandika okuleeta eddagala okukkiriza private people okuleeta vaccine kubanga aliwo omuntu asobola nti sijja kulinda ya gavumenti
naye mundeke nze ngende nsasula sente zange Dagala Johnson and Johnson. Yes, bajinkube wona abantu bangi bemanya bamu nga baba kuba ddagala ddala. Of course abamu bali bweru nakunyona nti nze nali ngenze bweru naye ati bwe nagenda nalina okuddayo bankuba endala at very high cost kubanga atalina okuddamu okulinnya nnyo kuba waliwo ensi endala ezitakozesa vaccine ne yatuwano gye tukozesa. Naye ekizibu ekyaliwo mu kusooka bwe twakigamba president agamba no bwe tunakitanda bwe abagagga bonna bajja kusooka boba baga nti affe twesobola then nga government tujja kuba tuyina ebbanja ddene eyitannyonnyodde bannayuganda. Ojjukira nti n'olupapula olumu lwayogera ku president mugamba ye president omulabira awo yeegemesa dda n'agamba no ekyo si kituufu tusobola kukikola mu kyama. Bwe mba nkakasa nti eddagala tulina okukozesa nange linyina okukozesa ate mu lujjudde ate sobola kulikozesa mugunze nembeera mulamu then the rest of Ugandans ne batabeera. Ekyali kikyaganyisizza okukkiriza eddagala lya private kuba government ayite nakola mulimu gwayo naye mmanyi nti with time I think nga tumaze covering about 50% abantu ba private bajja kukkirizibwa kuba ne mu kusooka covid twalinga tulooza tayo tetumanyi nti abantu bajja kubakkiriza ogenda okubajjanjaba n'amalwaliro ga private at first twali tulooza no omuntu alina genda mulago alina kukola bwati siddagala lya private tetugamba gavumenti yennyini sina problem gavumenti yennyini ekuleetera ebika bisatu it's another way nga kiri kyembadde nkugamba ola nakigambako ne luli nti ku airport mwatusaawo private companies z'abantu babiri ekyo nsereko kyoyogerako nkitegedde so gavumenti eyinza okuleeta nega nti tulinawo Johnson and Johnson tulinawo ayagala lino simba wali era nogenda mu stanbig n'osasula ne bakubira emitiyana ekyo kituufu naye kamabuulire omwami Nsiro kalyogerako ng'ayogerako kill nayogera ku Coca-Cola nayogera ne ku Riham kyetwogerako olwaleero eddagala gye tunona madagala gye tuna zino vaccine it is not easy as that twatukako ku level mwami Nsiro koli eddagala yabadde ayogerako yes kamaleyo bwe nti ne bwe twatuuka odalinga eddagala eyo 18 million vaccines e India twatuuka level prime minister nyatugamba no nange ne wange gye mulinona abantu bange bali mu kufa si lwakuba nti waliwo gye liri ne tugaana buganyi kulina nayo naye olwaleero ogana no pressinga order ne Italy nga ya pressinze ng'omuntu yenna okusooka of course omanyi discrimination oli mawanga gaffe balaba Uganda oyagala yes oneitali ate nga Uganda yasasudde ezisingako ku Italy ne bwebeera tesasudde ezisingako awo yes because nawo kati zino ensi ezaatuyitako edda zaatuuka ddamu zeekolera ziri mu gundi efaanana bwe tusobasibo ne banywa bannayuganda tewaligamba nti tuliganye buganyi baatuwa sente onona okuza sente oziina naye n'ensi zoononamu eddagala teriiwe kalwanga wabadde omaliriza wabadde omaliriza Kiwanda nga akuwa information time none bagiteeseza nansonga ku nsonga yange yakumaliza n'ekintu kimu nti nga tukozesa ennaku zino 42 ezatwongezeddwayo ne gavumenti ezitandise olwaleero ne gavumenti kuba ye yatugamba nti mu lutalo baayinanga enkola sitama sirika uliriza kakati saagala tukole ekyo mujja kusitama musirike mulobere ddala ennaku 4 mwezi zikole ki zigweko baddemu batwongeremu 42 nze ekirowoozo kiri bwekiti gavumenti erina okukola nti tukozese speedi esoboka eddagala lisaasaane ne ku LFS center 2 oba LFS center 3 abasawo bagende bageme abantu tumanye nti atisi mu kusirika wano waliwo ekikolebwa naye okusinga okwebaka obuki obwebasi tukyuseemu nti yimirira naye wogganira wooli kino ekyoga nti Kiwanda bo tubalabe sitama sirika bo batwale kibanga waliwo omubbi nga bamuyita Saabwe yagamba nga ati ate nziza okubba naye ate bwowoggana nekiddawalime we yagamba onawoggana wana Kiwanda nze kyenamwami Kalwanga bano baga sitama musirike bo batwale kakati abantu basitamye bagize bati bagenda okulanga nga looni zibase n'abantu bonna saasira omusomesa amasomero gaggala ebizimbe byabwe babitutte bali mu sitama simanya girooti omaliriza twagala kwongerayo ku bali ku masimu njagala kumaliriza n'ensonga Kiwanda sebo tusitame n'abasawo baganda baffe ne bannyinaffe tumanyi nti ekizibu ekiri namwe mutya
Government vaayo abantu bano. In fact kyetagisa essaawa ya leero buli muntu ali ku front line ng'omusawo akubisibwemu omusaala gw'emirundi ebiri. Ekyo twakiyisa mu Parliament. Bwe kiba nga kisoboka bazifune kubanze nabaddeko mu ddwaliro erimu saala kwogera linnya wano. Omusawo n'agamba naye Kalwanga mwe mutuyambye ekirabayo labayo labayo abantu babanji olwakulaga ki bantu abantu bafa. Okimanyi nti waliwo eddwaliro erimu nga mu maaso gaawo baataddewo stage ya funeral service. funeral service batugambye bali overwhelmed nkiki ekigenda mu gisusse. So okimanyi nti erimu ku mochari emu eri privatized mu Uganda wano naye mulago omanyisa nemakazi emalwaga ze bajja ku bantu abafudde ye ekyewulizibwa kiri kimu bw'omala okupривatizinga mochari oyo batundamu migaati bw'ogamba waliwo n'embeera eyinza okubanga ayinza okunyiga epenseri ne bafa bangi wano omulimu ne gutambula kubanga tuli mu business ate tuli mu Uganda ekintu ekiri nomo kyotwala nti kyandibadde nomo kibeera vera abnormal era bakulaba nga okola ebintu mu nomo we gwe balaba ali abnormal. So tusaba so bwana Kiwanda baatula mu cabinet batunde mochari mutunde etterekero ly'emirambo ate nze saagadde kugyogera na linnya naye olwokuba yakimanyi akitaddewo waliwo agali private agakwataganye n'ebitongole amentioninze mulago bonna ojja kusanga kuba twatukako n'emulago nga ne parking yennyini wantu waliwo I think even ffe yati nkugamba nti ng'oggyeko n'eggwanika omuntu yatezemaga nti nja kulirongoosa nja kukola bwe nti nja kukola ebintu bingi nnyo. I'm not very sure sente meka z'osasula era saagala gavumenti y'omwami Kiwanda bajja kubuulira yatunde ojja kulaba nga tezika wansi wa miliyoni mwami Kalanga nze waliwo just point gye mba njala kutono simanyi oba jeni bagimbuuza wano ekisooka ekiveera ekyo kyegaziikamu abantu ba covid. Omanyi kati obwongo olwokuba nti bwe twasandika okuziika abantu ba covid abantu balowooza nti okuziika omuntu wa covid it has to be funeral service alone. Ekyo nakyo kyaviddeko abantu nti cost erinnya nnyo. Waliwo science actually batunyonyola nti omuntu wamala okufa covid actually batakyasiiga covid. Kati obunkenke bwe muteeka omubiri kuba tegukyalimu kakati biriwo obunkenke buli otatandika nabwo David kyeyogedde nti obunkenke obwe twateekawo then doctors must come and explain. Ekiveera ekyo gavumenti yabigula byonna tugabira bwe abantu bagenda kati kosti ya mochari mulago eba yaki ekiveera ekyo kibateekamu omuntu afudde covid it's not supposed to be paid for. Omuntu abanga aguze ekigula actually kiri ku mukyalo 95 n'olwo omuntu jjo gwe nalabye yangamba nti akiguze emitwalo 5 ng'ate akigulira mulago and actually we are Kiwanda mwabagamba sitama sirika toyogera petuyole ekyenjagala obagamba kamala okuddamu kino mwami Walusimbi nti olw'okuba nti twajjira mu kirwadde ekirimu entiisa entiisa eno basebo ne banyabo ate ekirwadde kipya kino twaliwo mistakes nyingi bwobanga batogeze olina notuuka ekiseera gumu n'ekitundu ddala ekirwadde kikyali kipya gye tuli era confidence tulinde confidence tulinde emyaka 10 leka guse point y'eddwaliro tugende ku waliwo empewo anakubba obulungi asooka kukanga omukalanga atwadde yenyini yayogedde empewo n'ekibuyaga n'omuyaga waliwo kibuyaga n'omuyaga kati mu bulwadde buno bwonna bwe tuli mwami Kalwanga nti even with all that mulimu uncertainties nyingi kati nze kyenneetaaga wano ku NTV kyekyo wayogeddexplanation omuntu bwana Walusimbi kubanga kati tetukyalina na lwaki tutudde wano bwana Kiwanda mwatunda n'eggwanika leka nnyonnyole akyanyonnyola that can be explained here by Dr. Bibi musobola omuyita wano Bateran yes namba nnya mu government yes but I'm not a medical person esikola mu ddwaliro ate kakati ekyo kiriko science yes bali abakola mu ddwaliro batunde eggwanika tamanyi ekyo takimanyi kati mama ensireko wamma kyemuva mukwatirayo mayiti z'abantu mugambe wano nti ekyo sikimanyi but I hear nkiwulidde mu bantu bangi mwami Kalwanga wano akyogedde wona wala gye okaba kungi tuleke kutunulira abantu bali waggulu tunuleko n'abantu abali wansi omuntu afiiriddwa omuntu we omugyako miliyoni y'essente okugyayo omulambo yaki entiisa eyo gye twateekawo ntuufu naye problemu ekyaliko nti okutya kuno bwe kwasukka ennyo kati omuntu yalowooza nti omuntu we bw'afa alina kubeera nga funeral service yemukolerako twetaaga okugenda nga tunyonga si kwesalirawo mwami Nsireko kankubuulire
abantu funeral services your choice. No, kyali ulitsa ku your choice. Mukulu, funeral services your choice. Kiwanda sagala duke wait a second. Baba kiri ku ground. Kati aduse ku funeral service. babadde bakiremera konti Kiwanda kiri ku ground. Todduka bw'ofiira omuntu nga wa corona. kalwanga wona kanyonyole Bw'ofiira omuntu nga wa corona. Bakuwa procedures mwogenda okuyita. Era omaliriza ogugidde mu funeral service. Kubanga bo bakiteekawo bamanya nti business chain weeri omuntu afa ne bakugamba tokyaddamu kumulaba. Tuweeyo omuntu ogwo entiisa eri wati gyabangako. Bakiwanda abatunda. Era ne bajja ne bamuleeta ne baga nti yoyo taatawo nti yeye. Bakiwanda Kati genda otegeze banno nti maama yafudde oba taata yafudde. Noti okutya n'okwata muwogo bw'osasula. Kalwanga mbadde nga Kiwanda wano tafaayo atuweemu omukisa okwogera. Kiwanda abatunda mokyale boga nti banakusonyiwa ku funeral service ekisaba kijjewa okati kankiddemu kati kyekyabatunza amawanika ekisooka sijje basuubula kyenneekakasa abantu kyenjagala nga nvuddeko politics sijje batradingira organize kyenjagala okubagamba ekyetaagisa kati olwaleero kwe kubaga nti luli twalina ekirwadde kituguddeko bino byonna byalimu niwe lwali twetaaga okunnyonnyola nti omuntu afudde covid singa ofuna ekiveera kyo ne bamusibamu you can even put that person ku pick up yo ne mumutwala waka ne bamuziika naye time etuuse kubanga ebyo byonna byaliwo mu kusooka kulaba n'okulaba naye batugambye abasonaga no omuntu actually wamala okufa bw'ati takyalina oxygen akalwadde ke tekakyasobola kuva ku muntu nako kafa kamufiiriddemu naye kati ekyo kikyali mu ntiisa waliwo omuntu omuyanga nti asasula abantu abambala ebintu ebyo ebyeru buli muntu akakadde Mwami Kiwanda era ngenda kusabanga mwami Sereko badda kusaba. mwami Sabakijje Yongera otunule mu kamera. Onnyonnyola abantu obagambe kuba kati gwe oli wano nga namba 4 ekisookera ddala. Ekyokubiri tukimanyi tobadde minisita. namba 4 omugobe. Kakasa abantu bano nti omuntu bw'afa n'akawuka kaba kafudde oli waddembe okuleeta embugozo n'omuteeka ku pick-up n'omutwala n'omuziika. Kiwanda si musawo tujja kuleeta abakugu ekyo naawe okyetaaga mu mikalo nkuba abantu baffe bafa ekyo it's not even political we just need a scientific explanation era gavumenti okugula ebiveera bino beteekamu abantu abafudde covid that was the intention naye kati nekituyingira nti yagula ebiveera ate netunda mokyale kale ekintu ekyokuziika abantu mu ngeri ya wulirayo kyatuyingira buyinza olw'ensonga twalowooza nti tetusobola kuhandle wulirayo Sale